oyo atafunye ticket ayimirire mabega woyo agifunye, tugende mu lwokaano luno tuwangule ffenna tuweereze ffenna. Omulimu gubadde munene okumala ebbanga ddene ne tuli basiimu nti Katonda tusiza ku lunaku lwaleero. Kwali kuyita kwange byali bigambo byange ne mbagamba bannange mwenna muveeyo abasobola okutukulembera mwesimbeyo mu bitundu eby'enjawulo era ne mukikola. Njagala obbeebaza naddala abo abazze mu bukulembeze omulundi ogusooka. Naye era bagamba ebyo nabagamba nti bino ebifo bigenda kubeera bya kuvuganya. Abeesowolawe bajja kuba bangi ne buli kifo muntu omu ye yeetaagisa. Abantu bangi bw'oba otunudde buli eyavuddeyo okwesimbawo okuvuganya ku bifo bino abadde mulungi, abadde agwanidde. Naye ate buli kifo kinagendako omuntu omu, ojja kwesanga ng'ebifo ebimu tubadde n'abantu abawera oba okusukka 10 naye nga buli kifo omuntu omu yalina okigendako. So mwenna mubadde balungi naye asukkulumye ku banne ne bwaba abasukkulumyeko katono, akakiiko kalabye nga yagwanidde okutukwatira bendera. Muliza ssabawandiisi waffe nga bategeeza nti mu mbeera nnyingi obadde osanga ng'omu afunye 9, omulala 95, omulala 97. Owa 95 aba mulungi ne wa 97 yaba asukkulumye. Ojja kwesanga ng'abamu beesinzeeko na bubonero butono nnyo bu points. Omu afunye 9, omulala n'afuna 9.1. Era oyo yaba asukkulumye mu banne, mazima amatuufu yaba awangudde. So erimwe abawangudde abagenda otukwatira bendera, tubasaba kino muleme kiraba nga nsonga yakudaalira abo bemuwangudde okubakuba oba kubasekerera. Ne mukirabe mu ngeri ey'okwetowaza. Obuwanguzi bwammwe sijja simanyi gammwe oba busukkulumu bwammwe, naye oba oli awo Katonda mmwe balonzeewo otukulembera mu kino kiseera. So mutukulembere n'obukakkamu n'obwetowaze n'empisa ezaffe ezimanyiddwa eza National Unity Platform. Eri abo abatafunye tiketi, njagala obbategeeza nti obutafuna tiketi tekitegeeza nti tosaanidde, nekitegeeza nti mu lwokaano luno waliwo asukkulumyeko era nga bwe tubadde tulina ogenda naye. Ojja kusanga nga abantu bangi nnyo, abamu na bammemba bagundivu ba kibiina, abalala nga bamanyiddwa wano n'okusinga abo ababawangudde. Naye engeri gye tuli people power era tugoberedde people power, n'okusingira ddala oyo asukkulumye ku banne, akakiiko gwe kagenze nako era akakiiko kaffe tukakkirizaamu era naffe tukkiriziganyiza n'akakiiko. N'olw'ensonga eyo abatafunye tiketi saba muleme kwekubagiza, muleme kwekuteera, muleme kuyongobera, wabula mumanye nti ogwo omulimu oba eyo role ey'otukulembera mu protest vote ebadde ya munno, naye tekitegeeza nti gwe toyina buvunaanyizibwa oba mulimu mulala. In fact ababa tebesimbyewo ebiseera ebisinga baba n'obuvunaanyizibwa ate obunene nnyo okuba baba n'omulimu guno na guli. N'olw'ensonga eyo tukwatagane ffenna tutambulire wamu. Njagala nnyo okubasaba tubeere wamu, tubeere ne unity, tubeere n'obwasseruganda, tubeere n'okukwatagana. Kuba ebiseera bingi nnyo abo ababa banakuwadde oba baweddemu amaanyi kuba si be bafunye tiketi bayinza okufuna ensonga lwaki badde emabega, lwaki bagwamu amaanyi. Njagala okubasaba n'okubajjukiza nti kaweefube gwe tuliko munene nnyo okusinga bino ebifo. Twagala kiri ekifo ekinene, bino ebirala byonna bijja kwetereeza byokka na byokka. N'olw'ensonga eyo mukwatagane. Njagala okubasaba nesse kusaba oyo atafunye tiketi ayimirire emabega w'oyo agifunye, tugende mu lwokaano luno tuwangule ffenna tuweereze. So abantu bagenda bagamba Aisha tuwe kaadi nedda. Omulimu ogugaba kaadi gwaweebwa akakiiko akakola ku by'okulonda akamaze omulimu gwako ne kagakwasa president. Omulimu gw'akakiiko kano ke baataddewo guli ki? Mulimu ensobi ezikolebwa. Omanyi kompyuta bagamba bw'oyingiza obubi ebintu era bifuluma oba biyingiza bubi.
akakiiko bakataddewo katereeze ebitateredde eri omuntu eyasaba omuluka nga bamuwadde eggombolola eri omuntu eyasaba eggombolola eno ne bamuwa ggombolola eno nga mu kuyingiza tebyatambudde bulungi. Ebyo byebintu kumu bye tugenda okutereeza ebiri technical in nature nti omuntu kye yasaba ate si kye bamuwadde oba amannya ge gawandiisiddwa bubi oba emiruka egitaakomyewo eri ebintu ebimu nga nokomawo tebyakomeddewo ddala n'osanga ng'erinnya ly'omuntu omu liri ku bifo bibiri ebyo nebyo gyebiri nga mu kuyingiza erinnya ly'omuntu yafundde ku bifo bibiri ebyo twagala okubeera nga tutereeza nabwe kityo tetuli wano kugaba kaadi zovuna ze bampadde okutereeza ebyo ebitatambudde bulungi mu ripooti yakoze eki eyafulumye. Kati okwemulugunya okwo kutweka okuba nga kwandibadde kwagenda mu kakiiko akasalawo ba candidates nga bukyali ne basalawo okusinziira ku ebyo bwe babeera nga babibabuulira ne babimanya naye ne batabisinziirako okuuma muntu kaadi oyo balina ensonga endala kwe basinziira. Tujja kufunamu ripooti kakiiko kaffe kajja kufunamu ripooti y'abo abaagaba cards balabe omuntu ono basinziira kuki okumuwa tusobola okitunulako waba ijja kuba nga balina ensonga obuvunaanyizibwa bwaffe okunyonyola abantu abo omuntu ave wano nga mumativu nti tebampa kaadi eno lwa nsonga bweti ne bweti okujjako okwagala okuleetamu amannya g'abantu abo bali kakiiko okujja ng'omuntu yemulugunya kakiiko oba wemulugunya kakiiko nti olina wakakiiko gwemulugunyako olw'ensonga zo osobola okuzireeta. Twateekawo olukiiko olwalitunulira okwemulugunya kw'abantu ate ndi wamukisa nti olukiiko lwonna luliko ne tuwuliriza abantu bonna abaali bakola allegations ku bantu abo era ne tumala ripooti yaffe naffe ne tugikola ki ne tugiwayo kitegeeza nti era okusalawo kwakoleddwa naye ripooti kwagitunuulidde ani anyigiriza ani yasaba ani biki nekyamukisa tunaba kuwuliriza nnyo okuwulira nnyo nti eri abasabye abantu ssente okuba wakati tunaba kubiwulira kati abeemulugunya nga beemulugunya kuba officers byaffe ebikadde ebyemabega nabyo twabiwulize mu byetaaga disciplinary measure bwe tuba tukola disciplinary measure tugikola n'oyo omuntu gwe twatusanze nga beemulugunyako ate tudda amawulire tugaa nti munnaffe twamusanze ng'alina obuzibu ntumukubamu kibooko gwe bwe weemulugunya kikulu ekibiina kyakolawo ki kyateekawo akakiiko ne kiwuliriza ensonga ne tukola report ne tugiteeka mu office mwalina okubeera. Abaka ba parliament abazze wano bazze mu kifo kituufu kitegeeza nti balina confidence mu kibiina. Abaka ba parliament nabo bantu ng'abantu abalala aba bulijjo nti bwafuna issues azireeta wano. Butambala teri unique ffenna tulina ebizibu byebimu mu speed y'okwagala okukwataganya n'olwokusatu olututuuseeko mu kuyingiza wano ebintu waliwo obuzibuzibu bwakoze eki obwabaddemu bwe twagala okugumya abantu tugenda butereeza ebitambala twafunyeyo case ng'omuntu yasaba omuluka ate erinnya lye lirabikidde ku bwa meeya naye ebyokebera bukebe sona nti yasabawa ani yagwe baawaawo n'omuteeka mu kifo ekituufu yasaba bwa meeya yali ani naye n'omuteeka mu kifo ekituufu naye si substantially kukyusa kusalawo okwakakiiko akaweebwa omulimu. Abantu abali ebweru abazze wano si bangi nnyo era zijagala kuyozaayoza akakiiko akakola omulimu nti kakola omulimu mulungi. Bwe mbeera nga mu Kampala mwasaba abalulu 2,000 abantu 2,000 bakola application nga baagala Kampala kateekako ebitundu ebirala bw'obanga ku 2,000 olina abantu 100 bali wano kitegeeza nti omulimu gwakoze omulimu akakiiko kakoze omulimu muki mulungi ne gwakwatibwako nga ggwe olumwanga ggwe kyovula abali wano balina obulumi bw'amaanyi okulanga ensonga zaabwe zimalirizibwa mu bulungi naye akakiiko kakoze omulimu mulungi. Buli district nze nfunye amasimu mangi buli district oyinza okwesanga ku bifo nga 50 kuliko ebifo nga 3 abantu beemulugunyako kati si kirungi tudiscreditinga omulimu gw'akakiiko gatambudde ku ebyo 3 wabula tugala kulaba nti ebyo ebifo ebirimu okwemulugunya kyekyabaddewo nakyo tulenga tukikola ki tukitereeza oba butategeragana bulungi tunyonyolegane tutambule bulungi. Tugenda kumala omulimu gwonna by Lwakusatu kubanga oku nominations oba ziggwa Lwakuna kitegeeza nti tutuuka okumaliriza Olwokusatu ate nominatize ku Lwokusatu nominatinge ku Lwokuna tetulina mukisa kukola kusinga kaawo naye nga tugenda kukola misana n'ekiro ne kusana enkya tujja kukola okulaba nti tutereeza buli nsonga abantu gye beemulugunyamu. Omulimu gw'akakiiko kano ke baataddewo guli ki? Mulimu ensobi ezikolebwa omanyi kompyuta bagamba bw'oyingiza obubi ebintu era bifuluma oba biyingiza bubi. Akakiiko bakataddewo katereeze ebitaateredde eri omuntu eyasaba omuluka nga bamuwadde eggombolola eri omuntu eyasaba eggombolola eno ne bamuwa ggombolola eno nga mu kuyingiza
tebyatambudde bulungi. Ebyo by'ebintu kumu bye tugenda okutereeza ebiri technical in nature, nti omuntu kye yasaba ate si kye bamuwadde, oba amannya ge gawandiisiddwa bubi, oba emiruka egitaakomyewo. Eriyo ebintu ebimu nga n'okomawo tebyakomeddewo ddala, n'osanga ng'erinnya ly'omuntu omu liri ku bifo bibiri, ebyo nebyo gyebiri, nga mu kuyingiza erinnya ly'omuntu yafundde ku bifo bibiri. Ebyo twagala okubeera nga tutereeza, nabwe kityo tetuli wano kugaba kaadi zovuna ze bampadde okutereeza ebyo ebitaatambudde bulungi mu ripooti yakoze eki eyafulumye. Kati okwemulugunya okwo kutweka okuba nga kwandibadde kwagenda mu kakiiko akasalawo ba candidates nga bukyali ne basalawo okusinziira ku ebyo bwe babeera nga babibabuulira ne babimanya naye ne batabisinziirako okuuma muntu kaadi oyo, balina ensonga endala kwe basinziira. Tujja kufunamu ripooti, kakiiko kaffe kajja kufunamu ripooti y'abo abaagaba cards, balabe omuntu ono basinziira ku ki okumuwa, tusobola kitunulako. Wabajja kuba nga balina ensonga, obuvunaanyizibwa waffe okunnyonnyola abantu abo, omuntu ave wano nga mumativu nti tebampa kaadi eno lwa nsonga bweti ne bweti. Okujjako okwagala okuleetamu amannya g'abantu abo, abantu abo bali kakiiko. Okujja ng'omuntu yeemulugunya kakiiko, oba weemulugunya kakiiko nti olina wakakiiko weemulugunyaako olw'ensonga zo, osobola okuzireeta. Twateekawo olukiiko olwalitunuulira okwemulugunya kw'abantu, ate ndi wa mukisa nti olukiiko olwo naluleko. Ne tuwuliriza abantu bonna abaali bakola allegations ku bantu abo, era nitumala ripooti yaffe naffe ne tugikola ki ne tugiwayo. Kitegeeza nti era okusalawo kwakoleddwa, naye ripooti kwagitunuulidde ani anyigiriza ani yasaba ani biki, nekyamukisa tunaba okuwulira nnyo nti eri abasabye abantu ssente okuba wakati tunaba kubiwulira. Kati abeemulugunya nga beemulugunya kuba officers byaffe ebikadde eby'emabega nabyo twabiwuliriza, mu byetaaga disciplinary measure. Bwe tuba tukola disciplinary measure tugikola n'oyo omuntu gwe twasanze nga beemulugunyaako, ate tudda mawulire tugaa nti munnaffe twamusanze ng'alina obuzibu tumukubamu kibooko. Gwe bwe weemulugunya kikulu, ekibiina kyakolawo ki kyateekawo akakiiko ne kiwuliriza ensonga, ne tukola report ne tugiteeka mu office mwalina okubeera. Abaka ba palamenti abazze wano bazze mu kifo kituufu, kitegeeza nti balina confidence mu kibiina. Abaka ba palamenti nabo bantu ng'abantu abalala aba bulijjo, nti bwafuna issues azireeta wano. Butambala teri unique, ffenna tulina ebizibu byebimu mu speed y'okwagala okukwataganya n'olwokusatu olututuuseeko mu kuyingiza wano ebintu. Waliwo obuzibuzibu bwakoze eki obwabaddemu. Bwe twagala okugumya abantu tugenda butereeza ebitambala. Twafunyeyo case ng'omuntu yasaba omuluka ate erinnya lye lirabikidde ku bwa meeya, naye ebyokebera bukebeza nti yasaba wa ani yagwe baawaawo n'omuteeka mu kifo ekituufu, yasaba bwa meeya yali ani naye n'omuteeka mu kifo ekituufu, naye si substantially kukyusa kusalawo okw'akakiiko akaweebwa omulimu. Abantu abali ebweru abazze wano si bangi nnyo, era ziragala kuyozaayoza akakiiko akakola omulimu nti kakola omulimu mulungi. Bwambeera nga mu Kampala mwasaba abalwa 2,000, abantu 2,000 bakola application nga baagala Kampala. Kateekako ebitundu ebirala. Bw'obanga ku 2,000 olina abantu 100 bali wano, kitegeeza nti omulimu gwakoze omulimu, akakiiko akakoze omulimu mulungi, ne gwakwatibwako nga ggwe olumwanga ggwe. Kyova olaba bali wano balina obulumi bw'amaanyi okulaba nga ensonga zaabwe zimalirizibwa bulungi, naye akakiiko kakoze omulimu mulungi. Buli district nze nfunye amasimu mangi, buli district oyinza okwesanga ku bifo nga 50 kuliko ebifo nga 3 abantu beemulugunyaako. Kati si kirungi tudiscrediting omulimu gw'akakiiko gatambudde ku ebyo 3, wabula tugala kulaba nti ebyo ebifo ebirimu okwemulugunya kyekyabaddewo nakyo tulenga tukikola ki tukitereeza, oba butategeragana bulungi tunyonyolegane tutambule bulungi. Tugenda kumala omulimu gwonna by Lwakusatu, kubanga nominations oba ziggwa Lwakuna, kitegeeza nti tutuuka okumaliriza Olwokusatu ate nominatize ku Lwokusatu nominatinge ku Lwokuna. Tetulina mukisa kukola kusinga kaawo, naye nga tugenda kukola misana n'ekiro ne kusana enkya tujja kukola okulaba nti tutereeza buli nsonga abantu gye beemulugunyamu.